Yes, tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Naman Rich Boya Max Sudi Junior gwe kyali wange obanga onjagala ku lo ng'ompulira onjagala ku mutima gwo ng'owulira ebyenkolera bikunyumira ng'owulira byenkola bya kabi muganda wange ngenda kusaba ekintu kimu wansi awo genda ongulirewo ke bayita ka super chat mpola mpola tubeere nga tukafuna mpola mpola then tutandika okuba nti tuzimba ekintu kino mpola mpola tubaleetera ebintu ebyettabu ennyo angambye ekintu kimu gwe bw'obanga owulira nga onjagala ku lo ng'onjagala ku lo ng'ompulira buli enkolera bikunyumira nga byakabi genda wansi awo muliyo ka super chat muganda wange konna konaaba osobodde tugende mu maaso mpola mpola tusigale nga tubuilding ekintu kino tulina okukitwala ku next level mpola mpola tukutuuseeko then ebyakabi mpola mpola omukutu guli gumu baguyita Uganda mu Kamoli omulezaawo si mulala bampita Ntambi Jimso Naman Rich Boya Max Sudi Junior weewole kuba nti otambula naffe weewole kuba nti otwagala yes genda ku Facebook nkozesa Ntambi Jimso nkozesa Ntambi Jimso you can add me mpola mpola then ku TikTok nkozesa Jimso 16 ku Twitter agendako nkozesa Jimso 16 follow me then ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5 weewole kuba nti otambula nange gwali atambula nange olunaku lwa leero mpola mpola tukuleetedde Patrick Ssenyonjo oba musajja mukulu amanyikiddwa nga Fresh Kid kwogata ne muwala wa Kenza amanyikiddwa nga Maya now many Ugandans are too funny like Ugandans like things of kwekwana yes ogundi ayagala muwala wa gundi gundi akwana gundi twamulabye ne gundi so nolwekyo nga tuli ku modern world of course social media is one of the most trending thing apparently everyone is on social media especially the uptown guys never downtown girls bosanga ba wanna be nabo okwebali so nolwekyo social media is one of the most trending thing. And now kwabadde ku Twitter Uncle Musuuza yagenze anateekayo ebintu bye of course nga bulijjo nateekayo nga bambi alina omwana we beyagala mu mpola mpola yakava Ivory Coast mpola mpola yagalamu atali mu mpola mpola Uncle Musuuza nga naye bomanyi bana Uganda bebakola ebintu byabwe wano ne wabaddeyo fan yavuddeyo namugamba nti wo oli eyo oli mu kuzunga simanyi weyita tourism ambassador naye ng'ate muwala we twogerera Patrick Ssenyonjo oba Fresh Kid ennaku zino ya mulimu fani eno yavuddeyo nakakasa Edisa Musuuza namugamba nti Ed Kenzo wootabadde ng'otambula amawanga wano ne wali yes ng'otambula amawanga wano ne wali nga oli kunyonyi ozunga oli kubaka bo bakwebwa nga ambassador wa tourism mu Uganda oli jinja oli gulu oli mbalala musajja mukulu amanyikiddwa nga Fresh Kid ono abadde atandise okuba nti akwana muwala wano nno yes musajja ono yavuddeyo n'ategeeza Musuuza nga bagamba nti Musuuza muwala ono batandise okuba nti bamwonoona nti Fresh Kid ennaku zino yapepeya naye era mbu muwala akubira nnyo Fresh Kid esimu mpola mpola bino no fan abyogera abijja ku mukutu gwa Twitter nga abiteeka ku mukutu gwa Twitter ng'agamba nti Kenzo yes njagala obeere alert nti anytime from now Fresh Kid agenda kuba nti afuuka mukodomiwo Maya Musuuza oli abo batandise okuba nti bamuperereza bano nno abaana bano batunulira bonna bato nti Maya Musuuza alina emyaka 9 ne Patrick Ssenyonjo alina emyaka nga 9 I think yes however much kubeera abato bonna ba celebrity nti like abotunira Fresh Kid tetumanyi gye yava yajja buzi from Luweero natandika okuba nti akola byakola ne talent ye Mukama gye yamuwa being genius nga bwali yes nakikuba era nga Fresh Kid y'omu ku bantu aba setting up pace mu music industry ya Uganda ku myaka emitono bwe gityo ku myaka 7-8 yafuuka wa tabbo ya Uganda era nga Uganda natandika okuba nti mukankana mpola mpola bitogera y'omu ku bayimbi abogerwako abato mpola mpola so nolwekyo yafuuka star ku myaka 8-9 batandise okuba nti bamukwanisa abawala abalala muwala wa Musuuza amanyikiddwa nga Maya Musuuza boli muwala muto alina emyaka 9 yakaweza emyaka 9 amawulire gavaayo mpola mpola gakuba nti ng'omwana ono bagenze akulakulamu mpola mpola Kenzo ayagala omwana ono n'obulamu bwe bonna mpola mpola
era nga Maya Musuuza almost be bulamu bwa Kenzo agamba yakola n'omwana we era single dad mpola mpola kana kambata yakuza omwana we mpola mpola namwerabirira n'atuuka watuusa so n'olwekyo agamba nti yakola n'omwana we waneno mukuba nti bano abaana batono okuba nti yagala nnyo omwana we waliwo ba social media abusers abagezaako okuba nti oba oliawo bakugjamu ekintu kyonna ekyakabi bavuddeyo ne bagamba nti Musuuza muwalawe yatandise okuba nti akola obwenzi nti muwalawe ali mu kwagala Fresh Kid. I don't think this thing sounds so nice mu matu gaabo abategeera n'abantu abawuliriza waneeno nsuubira tekikola makulu kugamba nti ku myaka 9 bonna balina emyaka 9 mbubeekwana. I think that this is impossible, tekisoboka. However much abafani bavuddeyo yes ne babyogera mpola mpola. Fresh Kid azamitinga abantu abenjawulo yomu ku bayimbi abakyasinza okuba nti baagala especially abato abakyasinza okuba nti baagala abantu abenjawulo nti Fresh Kid is blessed nti ojja kwesanga nti Fresh Kid amitinze ba Still Parelia amitinze ba Barajib amitinze Katikiro wa Uganda amitinze almost ageze ne mu parliament ya Uganda amitinze Kadaga aba ministers abenjawulo amitinze abayimbi ba dream artist abantu abalala bebegombo kuba nti batuukako ba Jose Chameleone ba Palaso ba Wizo bonna mikwano gye so n'ekyo nze suubira this guy is blessed mukuba nti ali blessed mambi waliwo ab'emitima embi abavayo kuba nti oliawo batandika okunafuya omwana no nga bamukuba negative stories oliawo ezigezaako okuba nti bamusobola tukikire nti waliwo ne yagamba nti tasobola kumalako omwezi akyaliko mpola mpola akola ebintu bye mpola mpola Genius Patrick Senyonjo aka Fresh Kid. Wanano Kenzo si musanyufu agamba nti mulekerawo kuba nti musala ebigambo bitabakwatako mulekerawo kuba nti obolyawo mwogerera ku mwana wange baba Fresh Kid amukwana kale amukwane mwaba mwani abakwana. Kenzo avudde n'agamba nti I think we should start respecting each other. Tulekerawo kuba nti tukwata ebintu by'abaana ne tubiteeka mu system tutandika okuba nti tubikozesa mpola mpola. Mutekerawo kuba nti mukozesa abaana okuba engaging mu mboozi ezirumya abantu because omuzadde asigala muzadde ate nga omuzadde w'omwana asigala muzadde w'omwana. Nsuubira kino kiba kibi nnyo kye mukola. Mulekerawo kuba nti obolyawo mukwata omwana wange ne mumuteeka mu biboozi byammwe ebyo ebitazimba ebiboozi by'amalwa mukomyewo kuba nti mubiteekako. Kenzo munyiivu agambye nti mwenna bagamba nti Fresh Kid ayagala muwala wange kale okumwagala si kibi naye mulekerawo okwonoona abaana abato because bano abaana bato bonna tebanna bakuweza myaka 18 ate nga bakyali green ku bintu ebyo byemwagala okwogera ebyo ebintu by'ekikulu ebyo bakyali green about it so we should not spread those things okulaga ensi nti ate kiri nomo nnyo. However much nti ebulaaya omuntu asobola okufuna girlfriend ku myaka gyonna naye ate wano Uganda mu culture yaffe tekikkiriza so n'olwekyo Kenzo agambye nti ebintu byemukola ebyo bibisi birungi ebyokwata omwana wange ne mwagaza Fresh Kid wabanga mwagala nga fan wa Fresh Kid it is also okay because Fresh Kid je age bracket yemu n'omwana ono era nga Fresh Kid muyimbi naye mbanga mumwagaza musonga z'omukwano bambi mukikomye. Fresh Kid tabaga nkomukodomi wange mpozi in future na yes mpozi in future naye katabira nkomukodomi wange so n'olwekyo mukikomye kugambye blood wange gwali eyo ampuliriza ng'owulira byenkolera binyuma agenda wansi awo ongulire kibayita ka super chat at any price okangulire bambi ompagire mpola mpola tusigale nga tuzimba channel mpola mpola tubaleetera ebintu eby'ettabo yes tubere part of everything nga buli kyombuuza ogamba mwana jimuzo kino saakirabe obeera part of me obeera yes jimuzo kino saakirabe nga nkugamba mukama wange bla 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 nga kuba kibiba kikwetagako kikakatako kuba nti okiraba because you've ever supported me nemba nti nzimba ebintu byenina okuba nti nzimba nenkutuusaako tugenda kukola media house eneebeere ya ttabo mpola mpola so n'olwekyo you can support me at any time muganda wange ngongula ka super chat yako yes tugenda maaso mpola mpola mampita ntambi Jimso Rich Boy Maxuri Junior Kenzo simusanyufu anayenga amawulire gavayo galaga oba abafani bavayo balanyumiriza okuba Fresh Kid okuba nti ayagala muwala wa Kenzo amanyikiddwa nga Maya Musuuza. Kenzo agamba nti mukomyawo okuba nti muspreading obusegu fena tumanye nti Bannayuganda muli basegu naye obusegu mulekerawo okuba nti mubuleeta mu bantu okuba nti obolyawo mubulaga abaana abato nti kibeera nnomo omuntu yenna okuba nti awasa n'okuba nti yeegatta ku myaka emitejo bwe gityo era Kenzo simusanyufu na kino ekintu however much bafani nabo bakikozesa kasonso bagamba nti Maya Musuuza awo Kenzo gyazungira eyo simanya ngenze kola simanya ngenze waneno Fresh Kid abeera eri nga aperereza which is so funny byebyo ebifewa Edisa Musuuza
ne Fresh Kid Kogata ne muwala we amanyikiddwa nga Maya Musuuza. Omukutu guli gumu Uganda mu Kamoni. Bwe bali kuba nti otambula naffe mpola mpola. Tukwagala nnyo nga nawe bw'otwagala. Bye bye.